Lyavala Joy. Nze simulira nga. Titumuli oyo tutasasa na kuwamula tubayidi. Womwidi womula. Lyavala Joy. Lyavala. Joy. Oba mwala wa Lyavala. Bamuvala. Lyavala bwe. Mugabula South. Nebo wa Pasanduru Muwanguzi. Muwanguzi abaira. Pastor Wave oyo abaira active. Edio va ideology. Muwanguzi. Aye ajja kuleka kanisa. Andi bamukuba kwa katabao. Muna promotinga bile bye. Mbubu nankani. Yabananke bantu bagayiriza. Abantu bogere bigambo. Deni bakutako bugamu otembwa bwikula ebintu wamampa amawulire. Buzaya County. Bawadde Buzaya County bawadde Wabwire Chris Wabwire Chris oyo musamya wabalezira basoge yezira musoga gobeta Wabwire Kamuli municipality oyo muganda we yaje na mayingo Mugo ya Godfrey oyo wachika changa wakagire Wabwire yaje na mayingo Kamuli municipality Mugo ya Godfrey wachika changa oyo mukoli abaire nga oyo afuge twikiriza mu nsonga da NUP abaire active ino mu bintu ebya NUP ndoza abadde mu struggle bananga ono omukyalo ono gwe mwakobanga muti omusogo wegange ne bugwere yena bamuwaire kakerewe ajataziza waliwo eyesimba yafubiranga abantu omutiyere asoko lindo naliko bakakerewe go bafumula emboka eno nga guluma akali ene mayuge yangangala tikatuluma tulibuza waliwo omukyala yali mwene yupe mwamugoba yombukodi ni soko yali yatolanga maso waruka bamuwadde bamuwerekade bugweri umane MP osigala kunakade abe kugwawo naye kati agenda kwolekera olusozi olw'amaanyi wakati w'ababiri okuli aliko incumbent Rachel Magola deni nono yabadde yakawangula kadi anono Amina Mutesi. Leo hava kwa Amina Mutesi waja kwa. Kumwana ekintu kyoyogera kuwena. Ngale matababa. Kuluna ayinza okuwangula. Ani kuluna ayinza okuwangula. Oyo Masu waruka. Ali kati bali bagenda. Ife tubalabye so tuyeri bya imwe byakugereza. Tubalabye so. Alili nakona atukobe yaseba. Nabadde nayo. Wabaliniza. Aye tuwa mweno omugale idea. Wamaze weka na mala na kukoba. Ntibona amasavu. Kuliriza. Ekirungi twabadde nono mulwanyi. Ne tubane mudo. Niye twagenze okutuuka ku office RDC nga abantu Mase Warukamba mu office RDC ya NRM basobola okwetoya kabiri oyeno akoka kukubye awami na Mutesi uliriza Amina Mutesi abantu ababaddewo ajiwandira saddala aboni bene constituency ndo tatawana bindi ekyo maze okubera gakibwire era ni katuntu yaikiri kiriyo ni katuntu yakisiyo neno abana vibe ye baida nayo kamuli tote waneri yabayo katuntu akyagaba enkumbi akyatambula omwagaba enkumbi awo yonera amawulire omuntu aligaba embaga mu myaka 20 ana malamba omusaada yakaida bwida akoze ebintu nguudo byabulamu maadi misigiti makale yawena bizirayo wali akalulu kabaino myaka 20 waida wabaga embaga waba wakabaga dotora ministry of code ministry ebyo bulimi dole atenga da government yagule kali mbano kulimba ale wamala wavuma government yekuwa ile embaga toto sina we ebuvuma badize omukyala Mugabi Susan ndo twabadde omukyala wa maani anti bayizira yo muntu oyo ne yali okulenga bagema omukulu niba ino okubayiza ne yaliwo gabaita Katamba Fire esimuli Katamba yazati muidi Katamba abamuno muganda wa Dr. Katamba oli oweka ndidi maina tulihulira mawulire munjeru municipality outwogeddewo deni Buyukwe House bawadde Jimmy Kanabi ali kuva ku virus 5 Buyukwe Kanabi agenda eri wali Dr. Rume bayiga owadipi baita Buyukwe House wama alulume yava alimu yasale idi yaira muki yaira mu kibina ya mu PF tulikuno ni material tosobola kuleka lulume bayiga luluma abaire yo ino yena aveyo mwana mvayo mwana ali musebe nyabaire kuina akole ki mwana lulume mvayo abenge example mwana bakuwulira bakoye mvayo lulume yasoka na wangula natambuza muka ebisanjo babyali bibiri ngali kwa kalakata ne wabeerawo gobaita Mutebi David Roni na muwangula Loni nafugamu isanje kimu lulume naddamu na muwango mbega tuleke mu kukulu mana lulume okulimba kubi sokoleke mu abana abandi bayi linda so lulume agira dabbali sebo ena kodomo ezinga 3 abavubuka banga bo mu mafubira government eliko bagesere dai mu aba ghetto
nga 3 eri abesimbyewo mu zone abali kwogerera ensonga eyo abantu bavuyebatabasubya NRM byerikola n'ebyo eri kubayitira ssente abageto bangabo mu mafubira mwetekedeke nga 3 mubeewo mu kifo kirala Kitunda Farouk kwaide ni president w'Iwango bano bakagabana abatumye babatukulira ogutu bwe Alhaji Kigongo najo kuida kasema bana bafunye vice chairman wa NRM sende kuida bwide kukota mu bintu abantu bekutano owaye mayuge babadde omukyala wo oli gwe bayita Nakayuza Lita nomujukira yavuganyako kuba omali empye mabega najjo kwesimba kuyisanga Nakadama ana asobola mwani naono yali okujja kuyisanga Nakadama kitusobola kuleka minister Mulamba kabiri twajja kutandika butandike tuleke Nakadama isanga speaker manya minister Mulamba West Africa ekyo tekikulu tulinamu ekifo ekyamaani mu government kyetuli kusinga okwetaaga kai tulete lwali kwavula obwavule era abemayuge muterabya lukiya isanga Nakadama Bunya East bawadde omusajjawo Waira James Majegere Bunya East oyo ni jukira yasala okuva mu NRM nadda mu Red Majegere side eyo muna abayire yoku kule yanga ngala Majegere bamwibye Waira aba wanange wanyange ate abata mivuba mwenda ino ni mwene nti agema Ogambeda abata mivuba na Majegere side eyo okubitawo bit ni omutuka ko butuke no mulingiro ati yategera kyokozesa ebyo tubibalekeire abeyo mu Bunya South Robert Ntende musajja waffe Ntende ono yavundamuko Waira James so yayinza okuddayo naye Majegere Ntende ono Ntende Ntende mulwanyi bano tebawabudde Ntende batambudde n'Entende obuzibu obuli ni ba politician baifa abawa bendaina abantu abakubira mu ngalo nibo banga oli kumuwabula na kunigira banigire aniga tetukobe mukwano gwaife weganga ino aitatwenda kulera tatwenda olokubanga twayogera ku kino ono kyako kyeyandituze yena abenga sasula wano obuyombanga bungi obwo niba bakuwa kwa 5 akalala nabulabe babuzimbe babulembe bulungi buti ajja bakube bwa bei abugobadi abasadaze bubuli kujakwa tibajakuwa tibamuwa kada ekibino wandi bayiro sigalado muganda wa kubali abantu abayewo omubiri omubiri Ntende ba mulwanyi bano tebasobodde kumwa abujiri tebagaire mutabane wange Jamiru bamuwadde mu Bunya West Jamiru bamwera kadi ekyo kirungi mukuve akolyoka mu Bunya West bawadde Mustafa BD Mwidi Mwidi Mustafa BD nti akikoleko Mwidi ayo olusozi lwali eruuka bawadde musajja wo Kaita Nkofu Rogers chairman we NUP oyo bamwe babadde bavuganya babiri nono yawuka Imran eruuka okuva omukulu yayononayo nani tinabiri mwene luwuka yajonona niwona aleta wenu pikoleza wache baidi ane tinabiri yenka buti uno bamaze okuteleza okudo bajja kubakolas wawulire gano Kitunda Farouk ngaino nolebyo olugude ebyo yagire ya lobbyingira abantu amadi galiyo amasanalaze solar ne daka donka oyide sene debata ile yo baba wa luwuka yanti nabiri abaira ku street bibafwako era mukwe wandisa babo ja kubona ekijjo kuba luwuka mama eikonga nti bali yako iwe dawulira deni wawala wembankwa wala ne yako nto edawulira eikonga